yagambye okumanya Yesu teyabatizibwa. Yesu yazalibwa ku mulembe gwa kabaka Kerode, ate nga kabaka Kerode yali atta buli mwana ow'obulenzi azaalibwa. Era nekyewuunyisa kiikino agamba Kerode teyalabako na ku Yesu, yawulira buulizi ttutumu lya Yesu nti waliwo omwana ow'obulenzi azaaliddwa. Naye nga Kerode yalinga alina obweraliikirivu bwa kika kya waggulu nnyo eri buli mwana ow'obulenzi azaalibwa, ng'alowooza mwe muyinza okuvaamu omwana ayinza omulyako obwakabaka, era buli mwana ow'obulenzi yattibwanga. Kati Yesu bwe yazaalibwa, Kerode n'ategeera, n'atumya abasajja be bajje banoonye omwana oyo bamutte. Mu kubanga abanoonya omwana, Katonda n'atumya malayika gye tuyita Gaburiyeri egambe Yozefu ne Maliya badduse omwana bamukweke e Misiri, kubanga Kerode ayagala kumutta. Ng'akyali muto, akyali mu kibaya muwere. Kati kikwewuunyisa era omusajja kikino ekimulumya omutwe, agamba Yesu bamala okumuddusa e Misiri bamuteekeyo okumala ebbanga. Waliwo omukolo ogwaliwo mu biseera bye bimu ebyo nga Yesu ali Misiri muwere, ewali omwana omuwala yazina ennyo amazina n'asanyusa nnyo kabona. Bwe bamugamba asabe ekirabo kyonna ky'ayagala, yasaba mutwe gwa Yokaana. Kati kyewuunyisa ye agamba bw'abanga Yokaana yali mu kkomera ng'ate Yesu muwere ali Misiri, ne wabaawo omukolo ogwaliwo, omwana omuwala n'asaba omutwe gwa Yokaana. Yokaana n'aggyibwayo mu kkomera n'aleetebwa mu lujjudde n'atemwako omutwe. Wano wali ekibuuzo kye, agamba eriyo omuntu gwe mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tuzze n'essomo lino nga tuwanukula muganda waffe oyo okusinziira ku bigambo by'ayogedde. Abasiraamu twagala kubagamba nti okusoma Bayibuli si kibi, era ffe tukyagala nnyo mukikole, kubanga tumanyi nti Bayibuli kye kitabo kyokka omuli obulamu, Qur'an terina kyerina. Naye ekitukwasa ennaku kye kino, kwe kugisoma nga temugimanyi, aye ne mwagala mugisomese ffe abagimanyi, abagisomye okuva mu Sunday School, n'abataafuna mu kisoogo gusoma mu Sunday School, at least tulina kye bayita Bible study. Kaakati ekyo kye kizibu kyammwe. Ekizibu ekyokubiri nti mmwe bwe tubabuuza ebibuuzo ebikwata ku busiraamu temulabika. Bwe tubabuuza ani yabalagira okukomola, ne tubabuuza Muhammadi ani yamukomola, ne tubabuuza okukomola kuli ludda wa mu Qur'an, awo ng'amatama ntengo temulabikako. Naye bwe bikwata ku Bayibuli n'eyakayiga okwogera ayagala kutandikira ku Bayibuli. Kaakati njagala nkozesa omukisa guno si kusomesa musiraamu ono, naye kumukozesa ng'olubaawo tusomesezeeko abalala. Ekibuuzo, Yesu yabatizibwa? Ansa eri nti ye. Ani yamubatiza? Yokaana omubatiza. Kati ekitawaanya bano kikiriwa? Kubanga bwe basoma Bayibuli balaba nga Yesu yagenda mu Misiri nga Kerode ayagala kumutta. Mu kitabo kya Matayo essuula ey'okubiri okuva ku lunya olusooka okukka wansi. Kati ate ne bajja bakiraba nti ate Kerode y'omu n'atta Yokaana. Kati ne babuuza Yesu bw'abanga yabatizibwa Yokaana, kaakati ate kyabaawo kitya nga ate Yesu agenda okukomawo nga Kerode afudde? Kati njagala otule mu kiraasi nkusomese. Essomo lino ddene naye ngenda kulifunza mu dakiika ntono kubanga wano tuli ku midiya etwala data. 1. Tegeera kino nti Kerode teyali omu, wabula Kerode lyali linnya eryaweebwanga bakabaka mu biseera ebyo, naddala abaafuganga mu Yuda ne mu bitundu awo ebiriraanye, era nga lyali linnya lya famire eyo eyavangamu bakabaka. Nga bw'olaba ekitiibwa leero Magulu Nnyondo, nga bw'olaba ekitiibwa leero Ssaabasajja, Mukama waffe yeebazibwe. Kati ntandise bwe nti ekisooka ky'oba otegeera okusinziira ku Bayibuli, Yokaana asinga Yesu emyezi 6. Yesu yali muto wa Yokaana emyezi 6. Bw'onoosoma Lukka essuula ey'okumeka, essuula esooka okuva ku lunya olwa 34, 24, 23, 24, 25, 26 okukka wansi awo, ojja kulaba nti omukazi ono azaala Yokaana Elizabeth yalina oluganda ku Mariyamu. Bw'abeera olubuto kubanga kitaawe wa Yokaana ye Zaakaliya,
bw'abeera olubuto ne yeekwekera emyezi 5 bwe yamala okumala emyezi 5 n'avaayo n'alabikako mu bantu olubuto bwe lwali luweza emyezi 6 malayika wa Mukama n'ajja n'alabikira Mariyamu n'amugamba nti ogenda kuba olubuto era ogenda kuzaala omwana. Kati ekyo ky'oba otegeera ekyo kimu. Kati omwana asinga munne emyezi 6 ono ng'agenze mu Misiri ate ono yali tebasobola kumutta kubanga ate bamutta mukulu nga nnabbi olwedda alagula. Kati wenjagadde nsooke nkuzibuliremu ku maaso awo. Kati ntandise okusomesa. Bassebo ne bannyabo, omusajja yali ayagala okutta Yesu bw'osoma Bayibuli bamuyita Kerode kituufu. Naye Kerode ono ye Kerode the Great oba eyasooka. Kerode yaliwo omukulu eyakola ebintu ebyanaamiriza oyo Kerode. Era Kerode oyo bw'osoma Bayibuli mu Matayo essuula esooka Kerode oyo mwafiira. Manya mu ssuula ey'okubiri Kerode oyo mwafiira kubanga mu ssuula ey'okubiri mwennyini mwayagala okuttira Yesu, malayika wa Mukama n'alabula Yusufu mu kirooto n'amugamba nti ddusa omwana omutwale kubanga baagala kumutta. Kati mu ssuula mu lunyiro lw'19 Bayibuli eraga nti Kerode bwe yamala okufa mu ssuula ey'okubiri eya Matayo olunyiro lwa 19 Kerode n'akola ki? N'afa. Ng'ono omwana akyali eri malayika wa Mukama n'amugamba nti kati komawo. Kerode ono n'amala n'asikirwa Kerode omulala. Bw'onoosoma Matayo essuula ey'okubiri olunyiro lwa 22 mpaka ku lwa 23 Kerode ono nga bali bamuyita Alukaleewo. Ng'ono Kerode yasooka yali afuga essaza lye bayita erya Yuda. Yali afuga Yuda. Ono yasooka yali agala okutta Yesu. Ebyo ojja kubisanga mu Matayo essuula ey'okubiri okuva ku lunyiro olusooka nti awo Yesu n'azaalibwa. Awo Yesu Bayibuli egamba etya nti awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besirekemu ekya Buyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi. Ono Kerode yali afuga Buyudaaya. Ekyo kiwandiike nti afuga Buyudaaya. Eyali ayagala okutta Yesu afuga Buyudaaya. Kati najja era yafuga okuva 37 BC mpaka mu mwaka gw'okuna BC kubanga jjukira nti luli baabalanga bava waggulu nga bakkirira. Ekyo nakyo kitegeere bulungi. Kati Kerode ono omulala gwe tugambe gwe bayita Alukaleewo ye yali yajja n'asikira kitaawe n'aba ng'afuga Yuda ne Samaliya. Ye yali afuga Yuda naki ne Samaliya. Eyadda mu bigere byani ebya kitaawe oli Kerode eyasooka eyali agala okuttaani Yesu. Ebyo tujja kubisanga mu Matayo essuula ey'okubiri olunyiro 22 mpaka 23. Ekyo ndowooza kitegeerekese bulungi. Kaakati bassebo ne bannyabo, Kerode ate yeyatta Yokaana ate ye yali tafuga Yuda. Ono Kerode yatta Yokaana. Bw'onoosoma mu kitabo kya Luka essuula ey'okusatu olunyiro olusooka n'osoma ne Matayo essuula ey'e14 olunyiro olusooka okuka wansi bamuyita Kerode Atipa. Oyo Kerode ate ye yali afuga essaza lye bayita Galiraaya. Katusomeyo otegeere bulungi. Nakugenda nti bakerode baali bangi muno. Ngenda kulaga ne Kerode yaliwo nga Yesu yagenda dda. Oyo yaliwo mu biseera by'abatume. Kati nsoma Bayibuli mu Luka essuula ey'okusatu. Bayibuli egamba nti awo mu mwaka ogw'15 ku mirembe gya Tiberiyo Kayisaali, Pontiyo Piraato bwe yali nga yewe essaza ly'e Buyudaaya, ne Kerode bwe yali nga yafuga e Galiraaya. Kerode ng'afuga ludda wa Galiraaya. Ne muganda we Filipo ne Filipo muganda we bwe yali nga yafuga Ituliya n'ensi ey'Talakoniti. Mukama yeebazibwe. Kati ono omusajja Kerode wuno afuga Galiraaya. Kati kabaka ono afuga Galiraaya oba Kerode afuga Galiraaya? Katumubuuze, gwe watta Yokaana oba nedda? Bikula nange Matayo essuula ey'e14 olunyiriro olusooka lugamba bwe luti: mu biro ebyo Kerode ow'essaza
n'awulira ettutumu lya Yesu n'agamba abaddu be nti oyo Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu era eby'amaanyi bino kyebiva bikolebwa mu ye. Kerode waaki? Ow'essaza. Ne wali batugambye nti Kerode oyo ow'essaza eryawa ery'Eggalatiya. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba n'amuteeka mu kkomero lwa Kerodiya mukazi wa Firipo, okiraba, muganda we. Batulaze wali mu Luka essula ey'okusatu. Kerode ono afuga essaza ery'e Ggaliraaya yayina muganda we kabaka nga naye afuga essaza eddala, kati yayina mukazi we Kerodiya. Oli bwe yafa ono n'ayagala amwezze. Yokaana n'ajja n'akirangira mu lwatu n'aga nti ekyo kyokola si kituufu, okuwasa mukazi wa muganda wo Firipo. Mukama yeebazibwe. Kati wano Bayibuli egamba nti kubanga Yokaana yamugamba nti kya muzizo gwe okubeera naye, n'amutemako omuki? Omutwe. Bano nga bakulu, nga Yesu yakula dda, nga ne Yokaana yakula dda. Kati okukakasa nti Kerode teyali omu, gwe wasoma Bayibuli kipayopayo n'olowooza nti ogimanyi, bikkula nange mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume ogenda kusangayo Kerode omulala. Bikolwa by'abatume essula ey'e12. Bayibuli egamba bweti, ebikolwa eby'abatume essula 12. Mu biro ebyo kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubi ab'omu kanisa, n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Awo bwe yalaba nga Abayudaaya bakisiimye, ne yeeyongera okukwata ne Peetero z'ennaku ez'emigaati egitazimbulukuswa. Ono Kerode yattaani Yakobo. Bw'amala okumutta n'akwata ne Peetero n'amuteeka mu kkomera. Ekkanisa bwe yasaba, Bayibuli eraga nti enzigi ne zeggula, malayika wa Mukama n'aggyayo Peetero. Kati ku lunyiriri olw'23 Bayibuli eraga nti ono omusajja bwe yajja n'ayogera ebigambo ebivvoola Katonda, malayika wa Mukama n'amukuba n'avunda n'alyoka afa. Kati Bayibuli eno bw'ogisoma ng'ogyetegereza erimu Bakerode 6. Kati gw'olina kumanya bumanya Kerode ono yaliwo biseera ki? Kerode ono yaliwo biseera ki? Kerode ono yakola ki? Kerode ono yali afuga luddawa? Olyoka otegeere Bayibuli bulungi. So tojja kipayopayo ng'okusa epiraawo wo n'olowooza nti ogenda kuvunula Bayibuli ogitegeere. Ndowooza ekyo kitegerekese bulungi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, Kerode yali ayagala okutta Yesu. Tukirabye bulungi nga yali afuga Yuda. Kerode yatemako Yokaana omutwe, tukirabye nga yali afuga essaza ery'e Ggaliraaya. Ekyo kitegerekese bulungi. Mukama Katonda wa Isirayiri bampeera omukisa nga mwongera okusoma Bayibuli n'okugyetegereza mu Kristo.